Bismillahirrahmanirrahim. Baganda banga ebitibwa ekifo kitulimu kitibwa Kabanyolo biidhnillah tekisidalasa yaffe ya tawuba egenda osembayo mu mwaka guno biidhnillah mujje tuwenga tusoma somesa bonna agenda kubeerawo masidi yaffe netugenda okukozesa masidi eri ku kkubo era nga gweni naye ye mutesitesi biidhnillah yayimiridde mu nsonga ezidalasa eno ekintu kyonna kiyimiridde ku muganda waffe ono Abdurrahman sasebo otegeeza abantu obakoole ku darasa eyo insha Allah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abaganda bange abebitiibwa mwenna okusinziira buli omujja wangalira amanya Abdurrahman Waswa omu ku badirectors abatawuba ddawa Uganda nga ndi wamu ne muganda wange Sheikh Ismail Matende. Tuli wano eno mu kifo ewagenda okubeera eddarasa yaffe eya end of year daluso eya tawuba ddawa Uganda nga tubakowoola mwenna abantu abali wano eno mu kitundu eky'Egayaza abali Kabanyolo abali Busiika n'ebifo ebiriraaniddewo mwenna basewo ne banyabo tubakowoola mubeere nga mujja mu daluso yaffe. Daluso yaffe eteekateekeddwa mu kifo kino era kiri kumpi n'ekkubo era nga we mulaba alhamdulillah tugenda baawo n'abasomesa ng'omu ku bo ye mwami ono inshaallah tugenda tandika essaawa zigenda beera essaawa 2 paka eya ssaawa 12 n'ekitundu inshaallah. So ebyokulya n'ebyokunywa alhamdulillah abaganda baffe tuli mu nteekateeka era naawe boyagala okubeera nga wenyigira mu nteekateeka ezo namba z'essimu kwezirioko zireeta amanya Kasujja Bashir oyo yenna yagadde okuyambako osobola okubaako kyoyamba kuba alhamdulillah tulina we tutuuse naye era obwetaavu bukyaliwo oyo yenna yagala okubeera nga asaddaaka aliisaako ku bantu okuba oli Dubai oli Abu Dhabi wanyagadde okuliisa ku bantu abamu n'ekyo nga bagenyi ba Allah bazesoma dunia bagenda kubeera basoma ate bagenda kubeera balya. So olunaku lwonna lwaffe nga tawuba ddawa Uganda tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza atuuseyo nga tulimu abalamu ate era tukolere enteekateeka ennungi ey'okuyita mu lunaku olwo. Owe kiri kigazi basebo ne banyabo parking weri olina emmotoka ye mu parking weri wano wonna ne side eri batuwadde so basebo ne banyabo tubaaniriza mwenna okujja mu daluso yaffe ya tawuba ddawa Uganda end of year daluso egenda okubeera wano mu kitundu ky'e Kabanyolo Gayaza Busiika road. Tusuubule basomesa ngaki abasomesa gye bali tujja menyako abatonotono tulinayo Sheikh Salim Bosa tulinayo gwe kennyini tulinayo Sheikh Musa Twantawi tulinayo Sheikh Jajja Kakande tulinayo abasomesa bangi abali ku list so ne Sheikh Hassan Kalum abangi baade bamutusaba inshaallah tubasaba mbeere nga mukola ki nga mujja tusome tugenda kubeera ku nsonga ya kubeera ku ddiini yaffe tewaliwo kirala era tukusaba gojje kimu eni nalupapula bakuwandikako kwata budde biidhini rahmani tubeere nga ensonga etukola ki tugituusaawo biidhinillah inshaallah saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ateremu enteekateeka emuseekawa naku z'omwezi 11 Desemba teriyo kulanga kulala Kabanyolo end of year tawuba daluso. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nze Hind binti Mustafa ngero baita abakyala mwenna mu Uganda yonna kubeera nga muggwayo kubeera nga tweyiwa mu semina gaggadde etegekeddwa Aljana Tugaya nga semina eno yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17-18 semina eno y'abakyala bokka era nga omukyala wenna ali tukwagaza ebintu ebyo 2 tukwagaza peeni n'ekitabo n'olukisa okuva ew'omwami wo. Abaami mwenna saba musindike bakyala bamwe gye tusome tuyige okusoma okwenjawulo ng'ennaku z'omwezi 17-18 temuteekako puroguramu yonna endala bamikwano mujje tuyongere okumanya tuteeka mu nkola eddiini yaffe tumanye bye Allah byatwagaza tukolere akhira yaffe kubanga kyekyatuleeta wano ku duniya so gwawulidde oyina okubeera ng'otegeeza omulala kuba naawe ogenda kukifunamu nti oli gwotegeezezza naye agenda bba ajja ng'ayiga sadakatul jaaliya so
mujeba mikwano mwenna ku Sumaya Girls ensangi nga 17 18 seminano yakusulamu era yabakyala bokka وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبرغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyewo ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde obusobozi. Tumwebaza olw'okutulekerawo ekyengera kyaffe ekya obulamu obwa bulijjo era nabeera nga atulekeddewo ekyengera kyaffe eky'obusiraamu. Ebyo byombi bya mugaso. Allah bwabeera nga akyatulesewo nga tuli balamu ate nabeera nga akyatulekeddewo endasi etuyambyeko okujja mu muzikiti okusaala essala ya dhuhuri, kitegeeza nti obulamu bwombi tubulina. Tusuubirwamu kimu okubeera nga byombi ebyo tubyeyambisa okusiimya Allah tabaraka wa ta'ala. Obulamu obw'emibiri gyaffe n'obulamu obw'obusiraamu, Allah waffe senga atusiima, nkakasa nti ekyo kyekijja okututuusa ku ntikko ya buli kintu kyonna. Mu ngeri endala twongera okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala eyageredde mukadde waffe, sheekhe waffe, mukwano gwaffe, omusomesa waffe Sheikhu Yahya Ramadhani mwanje, nabeera nga Allah tabaraka wa ta'ala yamukomezzaawo n'amujja mu mikono gy'abasibira mu bbwa. Embeera eyo buli we tufuna kyonna ekitu nakuwazza tuteekeddwa kukizza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kituufu abasiraamu bangi bataddeyo kusaba kwabwe wakati mu nnaku n'okunyigirizibwa mu mitima, naye olw'okubanga bakimanyi nti nannyini kujjawo ebyo ng'era bwali nti ye nannyini kubireeta ye Allah tabaraka wa ta'ala, okusaba kwaffenna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Eddoboozi lyange terisobolera ddala kusigalayo okwegatta ku maloboozi ga bammemba ba paalamenti abaalabikiseeko olunaku lwajjo, nakati ng'ebigambo byabwe bikyatambula, nga bavuddeyo n'obusobozi bwabwe paka ne batuuka n'okutuuka Mbiseguusi ewaali wakukuliddwa mukadde waffe era be bamutulaze nti sheekhe wono. Ebigambo byabwe byabadde bya mugaso era ffe nga bwe nkigamba bulijjo, ffe ebyo bye twagala mu bantu ng'abo nga basiraamu. Mukitegedde, tetubagalamu bingi. Ffe tetuli nnyo bantu bakulya mu bannabyabufuzi nti mutuwe ku ssente zammwe. Nze ndi omu ku bantu abatakombera ddala ku ssente ya munnabyabufuzi ne bw'oginsiiga ku mumwa, ne bw'osiŋŋana ng'embeera enyigiriza etya. Ndi muntu ataliira ddala ku ssente ya munnabyabufuzi, ng'era bw'olaba waliwo baganda baffe abalala abali bwe batyo. Ffe tubaagalamu ebyo. Ng'embeera yonna bw'ejja ng'etuuse ku musiraamu oba ku busiraamu, bavaayoko ne tuwulira ku kigambo kyabwe, nabo olumu ne bayiwawo ku mubiri, naye eriyo abatafaayo.
kati ngono musajja wammwe owa Kampala Central Imaamu kanjogere ku musajja wammwe oyo ate nakola kimuna kubanga buli lwatuuka okubanja obululu nawa najjawo tajjawo okulonda kuno okwakagwa kuno okwa juzi lwalabikako simulabangako mu kintu kyonna kya busiraamu omusajja oyo naye ate nga mu kukootinga obusiraamu n'okusoma obwafaayo obufu asobole okuyisawo ebyobufuzi bye ali ku mwanjo afunayo obutuntu bwageetageeta nabwo abasiraamu n'abalaga nti naye waali masha Allah abaguyeguye mulowooze nti alimu omulamu simuwulirangako mu kintu kyonna kya busiraamu tubeera mu mbeera etunyigiriza ne batukolako ebikolwa ebyekko naye siwuliranga kigambo kyewadde neki naye nalabye muwadanku nyingi nga netakibira kikulu muwadanku nyingi mumanyi ng'atabuse gaga nti oba tetulina haki ya kubeera mu ggwanga mutugambe tujja genda kakati ebyo bitwetaaga mu bakulembeze abasiraamu ku buli mutendera gwonna oba oli kyamanyero si wano abasiraamu baagala ebyo naye bino ebyokusirika nga tukuluuzanyizibwa abasiraamu ne bawangaala n'ennaku ku mitima nga tebalina ddoboozi lyonna lisobola kuvaayo nga gye muli twabikoowa okulonda bwe kubeera kunaatera ne balyoka bajjuza trafiki jaamu mizikiti baagala kujja okutunyonyola nga bwe bajja okukola enguudo ebyo si bizibu byaffe twagala nnyo ensonga z'eddiini n'olwekyo abasajja abo mbeebaza mutegera mu Luganda mbeebaza era n'olulala tebajjanga okwo kubanga bino bwe biti byafuuka paati kufu byakufuuka paati kufu baganda baffe abasiraamu bangi bakwatibwa wallahi nga tebalina misango nga talowoozangako nakuzza musango naye eddoboozi bwe livaayo ng'eryo naffe lituwa amaanyi ne tusanyuka okusinga lwe basirikira ddala ne bali emigaati gyabwe n'ebiceperecepere ebirala nga tebatufaako naye ate nga abasiraamu bangi mubalonda abasajja abo lwakuba musiraamu mukitegedde nze nalabako omusajja mu kulonda okwakaggwa nga wa Nuupu ye Nuupu people power yagamba nti NRM yantama sijagala naye ate ono yeesimbyewo musiraamu eba NRM kambiteeke wabbali nondeki musiraamu abantu bangi abafaanana bwe batyo nga bo baagala musiraamu oli saagala kwogera ku ya kulonda naye mu mbeera eyawamu nti abo baganda baffe tubaagalamu ebyo tetubagalamu ssente kubanga abakondo tebazigaba imaamu sibe kiri tekimuganda kujja muzikiti nga guno ogusaaza abantu 5 n'alekawo emitwalo 10 kati emitwalo 10 giba gigenda gasaaki era omugamba nti ezo zitwalo noyongera kweya time naye ffe tukolere kino sente zokola otya genda nazo kyogerako omusiraamu abeera ku saidi y'abasiraamu banne ebbanga lyonna omusiraamu tava musiraamu munne nabbi yakigaana alayhi salatu wassalam era mu ngeri engedala ndeebaza abamu ku basiraamu baawano abasaze b'omuzikiti guno mbeebaza bwe bamala okukwata Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje hafidhahu llahu taala waraahu najja nembategeeza nti Sheikh yakwatiddwa mukitegedda mu Luganda bwe mmala okwogera ebigambo ebyo obukukulu bwatandika ku muzikiti wano nafuna agamu ku maloboozi agavamba mu baganda baffe abasiraamu nga gennyamiza wallahi abasiraamu bakuŋŋaana gurupu ng'erimu abantu nga 7 ne batandika okwogera ku biriwo
ne muva omusiraamu yagamba Yahya kyamusaani ekyo mukitegedde Yahya kyakoze eki kyamugwanidde khalas bannange Allah atuwangaliza ku mulimu gwewunyisa Yahya kyamugwanidde n'agamba kyate tekisaana kukoma kwoyo yekka kyetaagisaayo n'abalala bakamoga bonna basaana kudda mu makomera bakakande bonna basaana babatwale babayole babateeke mu makomera temuli makulu bonoone faabu bonoonye eddiini si bannaddiini batwalibwe bonna bateekwe mu komera masha Allah bwe yamala okwogera bwatyo n'atambula ng'ajagira mbu akoze eddiini kyali kirowoozebwa bwe kityo okuva mu musiraamu ayina ekirevu ku mutwe ng'oyambala n'ekkanzu ng'eri waggulu mu ntumbwe n'oyogera ekigambo bwe kityo muli babi kyobola nga nze sikyalina mikwano wallahi nsinga kutebenkerera wange waka n'abe wange n'abaana bange abantu abazze nga beerimbika mu busiraamu n'okulaga nti baagala nnyo obusiraamu wallahi Allah yagamba mu Quran inna Allaha mukhrijun ma kuntum tahdharun Allah tabaraka wa ta'ala afulumya najjayo kyembadde mutaagala abantu bamanyi wallahi bantu bangi nkiddamu abantu bangi we bali batwerimbikamu ne balaga imaani ne balaga nti bo kirala naye nga misege egiwedde emirimu wala ta'rifannahum fi lahani alqawl bwatyo byagamba Allah mu Quran ojja kubategeerera ku bigambo byabwe oyinza okwatula ekigambo ekifaanana bwe kityo nti Yahya kyamugwanidde Allahu akbar walillahi Abdul Karim Sentamu bwe babakwata ne babasiba yali mukwano gwange ngera byali mukwano gwa ffenna bwe twagenda ewuwe okumulaba yatugamba nti senga tebubadde buvunaanyizibwa bwa kusomesa abantu busiraamu twalize mbaka gaffe ne tusirika okusibwa kuno okutulabiza ebintu ebinene n'agamba kyewunyisanga abaana ababadde nga batuula mu maaso gaffe ne tubasomesa twagenza okutuuka mbiyumba nga be baliyo obulwa omusiraamu gwe weesiga nomanya nti toga nti ono emunnange abula tetugamba temuli basiraamu beesigwa mwebali nga basajja bannaddiini naye mulimu emisege egiri awo egyerimbika obwerimbisi mbusiraamu ne wallahi nga babi wala ta'rifannahum fi lahani alqawli bwatyo byagamba Allah subhanahu wa ta'ala jja kubategerera ku bigambo byabwe Yahya ng'akwatiddwa wallahi abasinga okuteeka obulamu mu kuvumirira okukwatibwa kwe ate baali bakafiiri mubadde mukimanye ekyo bakafiiri era nalaba people power nga yambadde t-shirt ng'eriko ekifaananyi kya Yahya n'amwogera nga n'erinnya tayinza kulitereeza insaani alwanirira muntu naye omusiraamu agamba nti mukkiriza aga nti Yahya kyamusaanyi era bakwate n'abalala kamugaba mukwate bamuzzeeyo kati n'oyo ng'omusanga ayimiridde mu swala nti asaala
bannange Allah alina obugumiikiriza, Allah alina obugumiikiriza. Nze sirabanga yalina bugumiikiriza kwekana Allah tabaraka wa taala. N'oyo gwomusanga ayimiridde mu swala nti asaala. Bannange abantu balina emitima. Kiki kyoyogerako kimanyi nti kisaana bonna babakwate babazzeeyo mu makomera, si bannaddiini. Allahu akbar walillahi alhamd. Bino si byewala, byawano wamwe kutakwa wano. Era balina entegeera eyo, musaala nabo, muwangaala nabo, bafaanana nga mmwe, era balaga nti be bannaddiini abasinga bonna. Nentegeera envundu bwetyo. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bwatyo byagamba Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, taasa muganda wo musiraamu ali azaamanyiza, omusiraamu nga yali azaamanyiza mutaasi, obanga ali azaamanyiziddwa mutaasa. Basahaba bagamba owekitiibwa Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, kino ekyokulya azaamanyizibwa tukiraba nga mu buli ngeri yonna. Mutegera mu Luganda abadde ateekeddwa okutaasibwa, naye ate mutaasa atya nga yali azaamanyiza. Nabbi n'agamba nti antamnauhu min adh-dhulumin, mugaane okulya azaamanya. Kaifa hadha? Baganda baffe ababadde mu lukiiko lwabwe ne balaba nga ffenna tulina kukwatibwa tuteekwe mu makomera. Yahaya gwamusinza asibwe, Kamoga asaana kuddayo n'abalala. Bwe mwali badde mutumanyiimu ekikolwa kyonna ekyali badde kisobola okututwaza mu makomera, kye mwali badde musuubira okukola kutugamba nti ekyo ekikolwa kikyamu. Kiyagamba Nabbi Muhammad antamnauhu min adh-dhulumin, gaana omusiraamu okulya azaamanya. Naye n'ogamba nti nabo basibe, nga yagamba Nabbi Muhammad nti almuslimu akhul muslimi. Naye bwe yali amenya ebiraga nti omusiraamu ganda musiraamu munne, yagamba nti wala yaslimuhu, tava musiraamu munne. Eri gyogamba Yahaya nti gwamusi. Banange bino ebintu bikwatagana na bulamu bw'abantu. Omulundi gw'osooka okulaba omusajja nga zze ng'ayimiridde mu maaso go nga bwe mwalaba akatambi ka Yahaya nga bazze okumukwata, awwalu marra, omulundi ogusooka, ogwo gwokka kibonerezo. Tebannaba kutwala n'olaba omusajja gw'otamanyi, tomulabangako, afaanana bubi, atunula bubi, azze alaze nti njagala ggwe. Ekyo kyokka kibonerezo. Mukitegedde? Ekyo bwe kiggwa naga nti kaakati jangu tugende. Tomanyi gyakutwala, tomanyi akutwalira ki, tomanyi biriyo. Ekyo kibonerezo nakyo kirala. Ekyo mukitegedde? Wano waliwo omusiraamu yali akwatiddwako mbintu bwe bitu. Wali wano? Abantu tebalina kisa. Mbu Ibula naye bamukwatako. Ibrahim, kakati Ibrahim baali bamwagazaaki. Sajja abeera okulya bulamu mpola mpola, inshallah duniya ng'etambula. Bakubika amaaso n'otategeera gy'olaga. Nze ntera obbawulira abavubuka abayise mu bulamu obwo bwonna nga babunyumya, nga mukheefu jiddan,
muhi wallahi nga butiisa kubanga n'omukyala agenda okufumbirwa bw'oyogereza ne mukkiriziganya bw'atuuka akaseera ak'okusimbula okujjeewuwo ajaseka Yakobo ajaseka nina gwe nabuuza nti kyekiba kibakaabya nga mugenda mu ssanyu kyolowooza ku bintu bingi omuntu gw'osisinkanye mupya obulamu bw'ogenda mu bulala tomanyi biriyo omala kutuula n'otebenkera n'olyokodde omutima naye omusiraamu agamba basiraamu Allah yakola bulungi okussaayo miizaani ya'lamu ma tukhfi sudur bwatyo byagamba Allah tabaraka wa ta'ala nali simanyi nti abasiraamu we bali nga bakyawadde abawalimu baabwe Yahya musajja mukulu musajja muwalimu asomesezza ku muzikiti wano emyaka egisoba 20 buli lwakusatu najja nasomesa abasajja nasomesa abakyala nasomesa abasajja nasomesa abakyala oli agamba nti Yahya kyamugwanidde kweli bwotyo kuba kati bamutadde Sheikh Ali bweru kati kansobire nti musajja wa mwoyo ennaku emutta Yahya batadde waki bwamalanga jakugamba nti fe tuli basajja bakkiriza tulwanirira Qur'an na Sunna manhaji baji bakabo bakakande bayononeka bafuuka bannabida netegere bwe kibalanga obwo bwe busiraamu ngeye Qur'an ye Sunna eye manhaju salafi obwo busalafu sikyabubadde mukitegedde bwe kibanga obusalafu kitegeeza musiraamu kufuna buzibu nenyongera kumukomerera misumaali n'abatannafuna buzibu nenyongera kububagalizanga bwe busalafu obwo sikyabubaddemu era buli abulimu abuveemu nga bukyali eyo si ddiini kyo mukitegedde eyo siki Allah yagamba nti Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يقام بالقرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يا يقول الله كبا أنصار رضوان الله عليهم أجمعين berekerezanga kabadde agenda okulya n'akawa muganda we omusiraamu suubidde nti omusiraamu oyo yaliogedde bwe kityo mbadde nteekeddwa okulwa ku nsonga eyo kubanga yannumye wallahi yannumye era buli muntu yenna alimu entegeera bwetyo ng'omusiraamu afuna ekizibu nga Yahya omusajja omusomesa waffe gwe n'osigala ng'ogamba nti kyamugwanidde na bano bakamoga bonna basaana kuddizibwayo mu makomera si bannaddiini nga gwolowooza nti gwe munnaddiini oswadde era senga otuusa okufiira ku mbeera eyo kabonera akalaga nti ogenze nekitali bukkiriza tusaba Allah tusaasire tabaraka wa taala al a'malu min al imani kyekigambo kyetwasembako insha Allah taala era tugenda kyogerako katono kubanga obudde mbulidde tuli wansi w'ekigambo ekigamba nti enzikiriza yaki al aqidatu al islamiyatu enzikiriza y'obusiraamu tuli kawaida akagamba nti al a'malu min al imani emirimu gye tukola gya mu bukkiriza أجمع أهل السنة قاطبة على أن الأعمال خاصة كان سوكا نيميري كاو بيغاتا بكاد بافي أباري كما ذهب وماتوف أغاب أهل السنة والجماعة بيغاتا نبكيريزغانيا nti mazima ddala emirimu khasatan a'malu alqulubi emirimu egy'omutima twagamba nti emirimu gya mirundi ebiri
tebaita al a'malu al qulubi wal a'malu al jawarih emirimo egy'omutima n'emirimu egy'ebyungo gyonna giyingira mu bukkiriza. Kati ba ahlu sunna wal jamaa begatta ne bakkiriziganya nti mazima ddala emirimo khasatan okusingira ddala a'malu lqulubi emirimo egy'omutima kal ikhlasi lillah nabasuubiza okubanyonnyola ku mirimu egikolwa omutima sibe kiri kubanga n'omutima gukola omutima gulina emirimu gye gukola nga senga omutima ogwo tegukoze mulimu ogwo ne bwokola emirimu egy'okungulu tegikkirizibwa. Omulimu ogusooka al ikhlas lillah okukolanga ku lwa Allah tabaraka wa taala. Nabbi agamba innama al a'malu binniyati wa innama likulli mri'i ma nawa. Bwatyo byagamba Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, yagamba nti mazima ddala emirimu gino gye tukola Allah agiramula nga asinziira ku ki kyobeera omaliridde okukola. Bwe kibeera nga okukolako bw'obadde ogenda okukola omulimo mu mutima gwo musoose kuyingiramu kigamba nti nkola ku lwa Allah, omulimo gino egigenda okukolwa ku ngulu nga gibalwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nti okoze kisaanya. Bwe kibeera nga okukolako okoze oyina ekirala kyoyagala okutuukako era ekyo kyofuna nga bwe yagamba Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, kati egimu ku mirimu egikolwa omutima al ikhlas. Al ikhlas kwe kukola naye ng'okola ku lwa Allah tabaraka wa taala. N'emirimu emirala mingi gye tujja okulaba insha Allahu taala ku mirimu egikolwa omutima. Ekirala wa nushi lilibadi, n'okubuulirira abaddu ba Allah nagwo mulimo era guyingira mbukkiriza. Omuntu yenna senga ayimirira mu maaso g'abantu n'abaako ebigambo by'abagamba lillah ng'ababuulirira ku lwa Allah nga bwe yagamba Nabbi Muhammad addiinu nasiha, bwatyo byagamba alayhi salatu wassalam nti eddiini eno kubuuliragana, eddiini eno kubuuliragana. Kakati wa nushi lilibadi, n'okubuulirira abaddu ba Allah tabaraka wa taala min al iman, nakyo kiyingira mu bukkiriza. Sikyekyo wassalamatu min amradi lqulubi, n'abantu okulwana nga bwe basobola okulaba nga bawona agalwadde agalya emitima. Banange emitima giriibwa nga bwolaba edda ani yalwalako ku biguuna wano bumonde nobumonde ono saana kunoonyerezebwako. Bumonde walwalako ku biguuna ebiguuna obimanyi? Ebiguuna obimanyi vubuka? Mashallah, mulaba ebiguuna nga bwe birya omutwe mu byalo eyo obwana bubaayo mulwakuba muneemwe badaffe mwesimye mukulidde mu bibuga masha Allah. Naye abaana bakulira mu byalo tebaawona ebiruma bina, tebaawona nvunza. Ate abantu batuuka mu kibuga ano ne beekaza ne beefuula ab'omutawaana, naye ogenda omukebera obugere maama envunza zaalya buli ne zibumalawo. Tebaawona nvunza okugyako abatono. Abantu tebaawona biguuna, tebaawona nsekere, tebaawona nkokonyo. Naye nga boolaba obuwuka bwe bujja ne bulya omutwe gw'omuntu ne bugenda nga bukukuulako enviiri, waliwo agalwadde agalya emitima gy'abantu. Ekitima n'okisisinkana nga kyonna kivundu. Be bali Allah be yagamba Nabbi Muhammad wala ta'rifannahum fi lahani alqawli, agalwadde ago agavundu bwe gati agali emitima gategerekekerwa ku bigambo nga nti kino kyafa dda, ogutima gwaliibwa dda. Wassalamatu min amradi alqulubi, okuwona agalwadde agali emitima. Eddwadde erisooka kal hasad,
hasan mumanye ensarwa basiraamu ensarwa kirwadde kibi oba wakalwala kagalwadde agalala ensarwa kirwadde kibi ekitayingira mu mutima gwa muntu nasigaza kalimo konna ka mugaso. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam iyakum walhasada bannange mwewale ensarwa fa inna alhasada olw'ensonga nti ensarwa takulu lhasanat ensarwa eri ebirungi by'omuntu kama takulu naaru alhatab nga boolaba omuliro bwe guli enku. ensarwa kyeki? Ani ambuulira ekigambo ensarwa kyeki? Tfaddal Yakobo, ensarwa kyeki? Ensarwa sikimanyikire mu Uganda naye ekitegeezebwamu olaba omuntu ng'alina ekirungi oba kimuveeko kijjeddwo. Yongerako akagamba. Naam, faddal. Obutaagaliza ensarwa we butaagaliza kale kifunze onakifunzizza bwe nsuubira. Naam sheikh, weegatta ku kyono. Yakobo atugambye nti ensarwa kitegeeza okulaba omuntu ng'ayina akalungi n'oyagala akalungi ako kamuveeko kabeere kako. Mutegeda buluganda kati bongerako ekigamba abamanyi b'eddiini kale bwe kibeera nga tekimuvuddeeko kubeera kikyo naye kimuviireko ddala asigale nga talina kwegamba abeere nga talina kye bayita alhasad. Alhasadu ensarwa tokiwulira mu mutima gw'ekyo. Towulira mu mutima gwo ng'omusiraamu alina ekyengera kyafunye ne weegomba kimuveeko kibeere kikyo. Kale oba asigale nga takiina mwenna nga mukifiiriddwa ekyo tokiwuliramu. Mwattu si kwewaana wa amma binicmati rabbika fahaddith. Ekimu ku bintu bye neebaza ku Allah tabaraka wa taala byempulira ng'ekirwadde ekyo si kirina kyekirwadde ekyokulaba omusiraamu ng'alina ekyengera ne neegomba kimuveeko kibeere kyange, oba bwe kiba nga tekibadde kyange naye kimuviireko ddala, wallahi sikiwulira mu mutima gwange. Naye eriyo abantu abalina ekirwadde ekyo nga kimulya ne kimukunya bwe kiti nga yenna bw'alaba omuntu alina ekyengera awulira afa. Naam Maulana. Naam, tetugenze ku saidi eri ndala. Mukadde waffe atugambye nti ate bwe kibeera nga kiri ku Qur'ani, ekyo nabbi yakinnyonnyola nti tewali nsaalwa ekkirizibwa mu mateeka ga Busiraamu okuggyako ku bintu bimeka? Omusajja alina Qur'ani ng'asaala naye ekiro, n'omusajja alina ensimbi ng'akola atya? Aziwaayo. Naye ate tomukwatirwa nsaalwa nti Qur'ani emuveeko, wabula saalirwa nti kale senga nange Allah yampanga gundi kye yampa. Mutegeda buluganda bwe kibeera nga musajja asaddaaka nga gwe tolina, wegombe nti kale senga nange Allah yampa sente nga gundi nesaddaakako. Amma ensaalwa almazmuuma, era nga yensaalwa eviirako abantu bangi okukola ebikolwa ebikyamu, yensaalwa y'okulaba omuntu ng'alina ekyengera n'oyagala kimuveeko kibeere kikyo, oba kimuveeko asigale nga talina, mwenna mukifiirwe. Nabbi yagamba nti ensaalwa eyo takulu lhasanaati, eri ebirungi by'omuntu byonna byakola, kama takulu naaru alhaba, nga boolaba omuliro bwe guli enku. Kati iyakum walhasada ensaalwa. Naam, byanjawulo. Ekiiso kirala n'ensaalwa kiki nakyo kirala insha Allahu taala. Ensaalwa min amradi lqulubi, kimu ku birwadde ebiri emitima. Abantu bangi balina ensaalwa. Ensaalwa tesobola kulekera muntu bukkiriza. Nze nabako omusiraamu omu nga Allah yamugerera ekizibu ky'ensaalwa.
nga bwe tuli wano bwetu bwe tuli. Omusiraamu n'amala ava wali n'ayingira muzikiti wano n'asooka atoolera tugeze ono salaamu. Kati oli omusiraamu gwe mbagambye nga yenze olwo ng'anyiiga ngenda okuva kwoli okumala okumubuuza nzije gyali nga takyakkiriza. Mutegera buluganda ate munange ffe mutuyinamu amakulu era bali bokka be mwagala. Ffe tuyina amakulu mwagala bali bokka era muba kubanga si be mwagala buwalisooke n'alyoka afukumulawo ebigambo okutuusa obusiraamu omulo yamugamba nti oyina akatima akabi, oyina akatima akabi. Mutegera buluganda tewali muntu ayi ensalo ezaalwa buli muze, ensalo ezaalwa obulogo. Omuntu n'abeerawo nga mulogo yennyini omukuukuutivu lwansaalwa. Mutegera buluganda ensalo ezaalwa obutemu. Omuntu n'atemula natta abantu lwansaalwa. Ensalo emalako omuntu emikwano. Tuteekeddwa okujjanjaba emitima gyaffe. Tewali muntu ayina nsaalwa asobola kubeera mukkiriza. Nabbi yakitugaana alayhi salatu wassalaam, mitima gyaffe girina okubeera emiyonjo. Siraamu muno n'afuna ekyengera n'onakuwala. Nze nabagamba abasiraamu nti nze seegomba kugula motoka mbu nange nvuge. Ate ngula yaki ng'abasiraamu balina? Nze buli motoka ya musiraamu, buli musiraamu yenna gwe ndaba ng'avuga emmotoka mumanyi simumanyi, eyo yange, eyo yange. Kubanga bwe mukola bwenti tantwala motoka tebagisulamu kujja nga nteekaawo wansi nga nvaamu ng'atambula ng'agenda. Kati siina nsaalwa yebi. Omusiraamu lwabuwa ekyengera kyaffe ffenna, kubanga ekyengera ky'omusiraamu sharafu yaffe ffenna, kitiibwa kyaffe ffenna ng'abasiraamu. Mutegera buluganda edda kati ngeno umma yaffe y'obusiraamu mulowooza alimu abasiraamu abalina emmotoka? Tebalimu abantu balinga baavu. Nga tulinamu omusiraamu omwoyo Haruna Mwazinyi, mumanyi oyo Haruna Mwazinyi gwe bayita Njole, nga ye mugagga waffe ng'alina akapikipiki muno ng'obuvugwa abaana abato, ng'era bwe tujja mu darusu nga yapaakinga awo alina ekidduka. Masha Allah. Abasigadde twatambuzanga bigere, abalala nga bavuga bugaali. Olwaliro tukola eddarasa amamotoka ne gapaakinga awo, agaba mustamiina, agaba maseeka, agaba maulana, agaba walimu, agabaani nga gali awo. Ne paakingi nebula. Kati nga nyiiga ezo zonna nti zange ekyono kyange wenjagalira ono wenjagalira okuvuga nti njagala genda kawanvugira. Kati ate pikipiki njagaza ki ng'onaayina? Wabula kyekikiriza kwe kumagamagira ewange kasita ntuuke waka buli ekiriwo kyange. Mutegeda buluganda n'olwekyo ensaalwa mbi. Kati wassalaamatu min amuradi alqalbiya, n'okuwona agalwadde agali emitima kalhasadi nga bw'olaba ensaalwa kyamu bukkiriza. Ekitegeeza nti omuntu yenna ayina ensaalwa mu mutima gwo tosobola kukola bukkiriza. Ekirala walkiburi, n'okwekuluntaza. Kwekuluntaza omuntu wali okwekuluntaza kubula kumutta busu. Yenna atambula akola n'awulira nga ayagala nakufuuka ndiga. Keefu olowooza oyinza okwekuluntaza n'ofuukamu ekitali muntu? Waliwo omuntu eyali yeekuluntaza ne bakugamba nti kati oyo munnaffe okwekuluntaza kwamujja mu kuddaala, n'atuuka ku ddaala eddala kati takyalya mmere wabula anywayo akajiiko k'enfuufu kamu nakkuta. Kyali kibaddewo ekyo? Ne bw'oneekuluntaza n'ofaanana otya osigala olya mmere enganzi. Kati ofaaki? Eriyo omuntu ayeekuluntaza n'akulaakulana olw'okukuluntaza n'atuuka ku ddaala takyagenda mu manju. Ye yalibadde agenda emanju anyiza bunyiza nebibeera nga byonna biwedde. Kyali kibaddewo? Kati ofaaki? Ofaaki n'okwekuluntaza nga Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam
la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri. Bwatyo byagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ofaaki kati omuntu yenna okujjanjaba obulwadde obw'emitima kyamubukkiriza okwejjamu ensaalwa. Teri muntu abeera nansaalwa nasobola bukkiriza, kubanga buli kikolwa kyonna ekitegeeza obutali bukkiriza kigenda kukuŋŋaanirako nga kibi. Teri muntu yekuluntaza ayina kiburi agenda kakkanya bananyooma banayisa banamaaso nasobola bukkiriza. Si ekyokka, ebyo byonna dakhilatun fi musamma al iman, byonna biyingira mu kiyitibwa obukkiriza, era lidukhuliha fi musamma kadukhuliha fi musamma al islami ala sawai, era biyingira mu kiyitibwa obusiraamu. Nabagamba nti obukkiriza bwina bwe butuuka ne bwawukana ku busiraamu, oluusi bwina bwe butuuka ne bukola batya ne bwegatta. Kaakati mbiri ebyogeddwako omuli abantu okujjanjaba endwadde ez'emitima, omuli ensaalwa n'omuli okwekuluntaza, dakhilatu fi musamma al iman, biyingira mu kiyitibwa obukkiriza. Kadukhuliha fi musamma al islami ala sawai, nga bola biyingira mu kiyitibwa obusiraamu mu mbeera y'emu biidhnillahi tabaraka wa taala. N'olwekyo akawaayiro ako tufundikiriddemu ekigambo kimu kyokka nti inda ahli sunna wal jamaa emirimu giyingira mu bukkiriza. Mutegera mu Luganda tetwawula mirimo naki na bukkiriza. Bamurujia be bagamba nti omuntu kasitakkiriza obukkiriza kiba kiwedde, naye ffe abali ku madhahabu amatuufu agaba sunna wal jamaa tumanyi nti omuntu bw'amala okukkiriza ekidirira ayina okukola ki? Ayina okukola wal asr inna al insana lafi madha lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat. Bwe bamaze okukkiriza ate batya ne bakola emituufu biidhnillahi tabaraka wa taala. Saba Allah azza wa jalla abirenga bitwogeddeko atugassa nabyo. Jazakumullahu khaira. Pozi tubajjukiza eddarusu busiraamu mwenna abasaidize gayaze eyo muyitibwa okubaawo ku darusu egenda okubeerawo. Ng'ennaku z'omwezi meka nga meka ng'ennaku z'omwezi 11 ye sande ya wiikendi bwekiri. Musuubiddwa okujja musome eddiini. Lisiti nagirabye insha Allah bamasheekhe bagenda kubaayo. Sheekh Abu Najib ajja kubaayo nga yanukula ebibuuzo. Basheekh Abdul Karim Mugendera bajja kubaayo. Bamaseka gye bali insha Allah taala mugende abe saidi eyo oba olyawo ne saidi endala mukuŋŋaane musome eddiini yammwe. Era twebaza baganda baffe abateeseteese tusaba Allah basimi tabaraka wa taala na bonna abanajja baanirizibwa enteekateeka nnungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.